MK Videography nga VJK nze ndi Kazindaalo bisingawo n'ebirala betujja okutegeera katugende maaso bije ekisuula okuva mu MK Videography bangi bagezaako okulabika nga abeefaanaanyiriza kyetukola ekyo ekibalema waakiri banoonya engeri y'okwefaanaanyiriza erinnya olinaakopperera erinnya n'alikookera n'ebintu ebirala ebiringa ebyo naye tekitugaana kulabika nti ate ffe tugenda mu maaso manye ekyenjawulo kisigala kyekyo bingi ennaku ze bebagenze bagezaako okunnyonnyola naye katufune entandikwa kyekigambo ekikulu ku 0772585165 awo tuba butoola oba otutegidde bulungi nnyo tuba fedda ne batugamba nti payback ye firimu etandise payback yetandika Bargato suba Mzee Grusham Grover sako ne Zakiru Hussein abobo mbiri balulango Mukesh Tiwari ne Kunal bonna tujja kubanga tuwalaba tutandika butandisi Rishekish Jos sako ne Horace Suri bonna tujja kubanga tubalaba nenga kafirimu kano kagenda kwanjulira abapya nga Sarah Khan sako n'omulenzi amanyiddwa nga Monish Khan abo bombiriri nkiwa obadde tobalabangako wantu walala wonna kale bagenda kulabika mu firimu eno tutandika butandisi katusuubire nti egimu ku migi gy'emito egisitudde nate mu Bollywood oba mu India okutandika ate okutuusako ebyakabi olemenga kuyimba ssaawa yonna babipasa bashu baani n'abalala bangi bemwogerako eyo bakajal bemwamanyiire dda kakati guno omugigi mupya ng'era bw'okitegedde kale kinnyonnyoke nga tugenda mu maaso n'entandikwa firimu payback yeri ku ntandikwa essaawa eno yennyini MK Videography vijja ekisule ku 0772585165 awo oba otufuna bulungi nnyo eri bakasitoma abalungi mwenna mbaagala nnyo abanjagala kati budde bwakira enkuba etonnya omulenzi ono yali agezako okubuzaabuza embeera waliwo akuba ssimu naye tayagala kugikwata akuba essimu alabika muwala amukubira ssimu naye tayagala kugikwata kyokka ine ebirowoozo biri kaweta produced by Sarosh M. Khan abo mbiri bwe bakikolako kaseera kagenda kutuuka nga manya sikyaga basomera mugeesomere nga tutandika firimu kuba tulina ebyafaayo bingi bye tuba twagala okumanya mu firimu zizino kakati ebyo nanga tebinnabaawo okulabika nti agana simu waliwo ebyasoose okubaawo mu dakiika ntonotono eziyise wakati we ne mwana mwalona amukubira simu nga tagikwata Kunal kyavamga Kunal please kuch kaho na bami kuch kaho na baako kyoyogera देखो तुम ऐसे चुप बैठते तो मुझे बहुत डर लगता है देखो इशू yamugala bayo issue देखो मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना है nze nga masina tabu तुम्हारे जो मन में आए तुम वो करो खुश कुणाल प्लीज ne nice Kunal से मत कहो toyogera bwotyo आई एम सीरियस ये तुम्हारी लाइफ है balina emboozi ez'akafu और शादी भी तो तुम्हारी है yaga nti no kintu kitono nnyo oba toyagala kunfumbirwa कुछ कहने वाला कि oli wa ddembe ये करो ये मत करो okukola kyoyagala यू डू व्हाटएवर यू वांट oli wa ddembe और शादी का क्या है शादी तो कभी भी हो सकती है yaga kino kyambaga bubaga badde bagenda kufumbiriganwa naye nga waliwo obutakkaanya का सबसे लंबा पुल वो थोड़ी ना बार बार बनता है naga nti olaba embaga esobola okulinda naye seba oyagala kgenda kuzimba lutindo बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो ate kankuwulire gwe oli architecture mulungi वहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है bino ebyembaga bintu ate temuli makulu osobola ogisazaamu n'ogenda mu Germany gy'olaga n'ozimba olutindo lwe boogerwako nerigenda okusinga okubeera oluwanvu mu nsi yonna कुणाल तुम मुझे गलत समझ naye nga Kunal kyoyogera kyengenderako bw'oŋŋaana era sigenda चाहती हूँ सिर्फ तुमसे करना चाहती kyogere हूँ लेकिन dabayo तुम जानते हो ना कि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या मायने रखता है nanga nti ekyembaga kiweekiri naye tulowooza ku pulojekiti yange और हमारे घर वालों ने ये जो शादी की तैयारियां कर रखी हैं kokwendika embaga kwegisazeemu nga bw'oyagala कार्ड्स ये हॉल की बुकिंग वगैरह kayo nga tukolooze ku kaadi z'embaga tutwali tumaze okukuba kati badde balina kulabika nti bafumbiriganwa naye omuwala agamba afunye contract mu Germany ey'okuzimba olutindo lwayi lusinga okubeera oluwanvu mu nsi yonna ng'ate emukubi wa pulaani yaayo kati aba ayina okgenda
तो नहीं पोस्टपोन हो सकता ना? Nanga tusigambe nti embaka tugisazizaamu wabula tugyongezaayo bwongeza postponed si cancelled. एडजस्ट शादी एडजस्ट नहीं होती है इशिता. Yamuga nti ebyembaga tebabitwala nga bw'oyagala Ishita. I'm sorry Kunal. Nsonyiwa Kunal. मेरा वो मतलब नहीं था. Kakati emboozi gye baddemu emabegaawo ne wolaba kati ng'omuwala amukubira simu tagikwata. Baayawukanye tebakkaanyiza. Kati omuwala asindise message. Please take my call. I love you. Please take my call. I love you. Bambi kwata simu yange nkwagala nnyo. Akuba simu omuwala yamulekawo wali we badde bateesezza mu ka restaurant yamulekawo. Omuwala akuba simu loli tayagala gikwata. You know what? Naye omanyi हमें अब शादी ही नहीं करनी चाहिए. क्या? nsazeewo byembaga tubireke. तुम 1.5 साल के लिए जर्मनी kola byoyagala fumbirwa gw'oyagala yenna. सबसे लंबा पुल बनाओ. Kuba omulenzi era beddala nga mutufu omukazi agenda omwaka mulamba n'ekitundu. तो मैं नहीं जाऊंगी. Nga sina mulala gwe njagala kufumbirwa njagala ggwe. प्लीज इशिता. Please Ishita. मैं कह रहा हूँ इसलिए कुछ मत करो. Nze ngamba waligenze gy'oyagala. मैं तुम्हें जानता हूँ ना. Ate kye njogera. अपना फैसला यहाँ आने से पहले ही कर लिया. Leka kwefula nti kye kigenda okusalawo. Wazze ddo wano nga wasazeewo dda wagenze okujja ng'osazeewo. Tonta wanyoba ogenda genda. Kaakali y'ensonga eyo. Awo we baavudde n'omuwala tebakwatagana. Omuwala akuba simu tagikwata. Kiki naawe? कोई बात नहीं करनी. Lwaki ontawaanya? प्लीज सुनो तो. गुस्सा मत करो. Bambi mukwano mpuliriza. जाओगी वही होगा. Why? तुम जर्मनी जाओगी और हमारे Wasazeewo ogenda Germany. Ebyembaga yaffe kati naaba akyayogera simu n'egwa. Kati akutama wansi. Akwata simu. Agenda okuzza amaaso. Oh. Ku mateeka ga polisi yayita ku tteeko na limu. Batugamba nnaku za lubera obeera ng'ovuga tokwata simu. Ate oluyingira emmotoka weesiba olukoba. Kati ku byonna teyakolako n'ekimu. Embeera gy'alimu yeeyo. Okakkana. Akabenje kyokka nga buli ajja ayitako muyite. Abantu b'ennaku zino buli omu afa ku lulwe. Bannange ng'alabye. Ne bagenda. Ng'ali bubi. Ne bagenda. Olabye abantu. Obudde tebakyabulina. Kati waliwo yajja n'ayitawo. N'emmotoka n'agisibira muli. N'ateekamu araawo. Maga abakazi balina nnyo emitima emisaasizi bayisewo buyisi. Abasajja teri badduka buddusi. Naye waaliwo omulala. Loze tudda mu byawandiikibwa. Ye Musamaliya omulungi. Bambi Omusamaliya ono bwe yatunulira ekigenda mu maaso. N'amugamba kati bamugumu ngenda kuyamba. Balaganisa Chinpi Karande ye mutesitesi waffe. Yamuddusa n'amutwala mu ddwaliro. Kati bwamutuusa mu ddwaliro munange oluvannyuma n'omukwano issue yakimanya nti omwagalwa afunye akabenje. Kyokka nga bino byonna bivudde ku ki? Ku mboozi gye baalimu ey'akafubo mu biseera bye bimu akawungeezaako kennyini bagenze okwawukana ng'omulenzi ebimutuuseeko. Obudde tebubagende bulungi. Dokita. आप इनकी रिश्तेदार हैं? Oyina omuyita? जी. Nani? मैं कुणाल की मंगेतर हूँ. ओके. कुणाल बहुत ही लकी है. Nanga ni Kunal oyo gwolaba. आदमी ने सही वक्त पर यहाँ लेकर नहीं आता. Namukisa nnyo. Taba kuleetebwa mu dakiika ntono nnyo ziyise abadde mufu. वो तो शायद चला गया. पर हाँ उसने अपना टेलीफोन नंबर और एड्रेस छोड़ा है. Kyava abuuza ani amuleese nti amuleese atulekedde essimu nnamba n'erinnya. Nanga ennamba nagikubyeko dda nga nfu. रॉन्ग नंबर है. Rango nnamba. शायद नाम और पता भी गलत ही हो. Kale n'erinnya lyaleese lirabika nalyo kyamu. फिर तो शायद वो Wrong name, wrong number. जो हर नेक काम पर्दे के पीछे ही रहकर करना पसंद करता है. Kana ndi mu butuufu omuntu oyo ayinza otya okulimba bwenkanidde awo nga tekyakoze kya makulu. Bw'aba alimbye आपने गया कहाँ? yamanyi n'ebigendererwa bye naye nga g'amazima taba kuleeta mulenzi ono aba kuyisaamuko eddakiika nga ziizo ono omulenzi ye abadde mufu abasawo bwe bagamba kubanga yali avuddemu omusaayi mungi kale nga kubwetu yali asigazaamu otusaayi otwo tubakulukutayo eddakiika nga 10 olwo Kunaalu singa ayogerwako nga Kunaalu omugenzi kati eyamuyamba tebaamutegeera kyokka yagabayo simu nga nfu
teriiko n'erinnya omuwala agamulaba yagabye rongo namba tereka n'erinnya yalirimbye kano si mulala ye mutako ono wuuno atuuniza omuziki nakendeeza guyinza omujja kumulamwa manye oluyimba nga lwakutte omubabiro bekanga ovudde ku nsonga ye kyava atunula wano alabe kati alina gwaswamye alina gwalingiza okay budde bwakire enkuba etonnya naddamu n'atunulayokko ye muzira kisa eyakola ekyafaayo n'ataasa kunaalo abala bonna nga bamuyitako buyisi omwami ono ye yasobola okusiba emmotoka n'agiza emabega n'asobola omutwala mu ddwaliro ye musamaliya oyo katumulengera ali wano eno bwanywa okusigala bwakola ki nobawe yavaayo saidi yeri nga bamukwatidde muminvuuli kano teyali mubi n'akwata ekkuba amwolekere budde bwampeewo kale eyo ki soka amukuba amasasi owa kiyosika owaayi oti kwetegula bizibu bino sijja bisobola gwogamba ki waliwo asikaali awo agenda okuddamu okumagamaga buli abadde awo bonna kakati aba agenda n'ateeka kasa bulungi mulimu gwakoze ebintu bino byetaaga novaawo ng'ogize eki ng'otegedde nti ekyo nkimaze nkikoze eki nkimaze lumu so saate byakuddawo okunankani kale mba sikunankanye bulungi kankwongere mutemu wa bbaluwa kati nga wayise emyezi 3 after 3 months kyekyadirira उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला kakati हाँ माँ ye mwana mulenzi kunaalo myezi 3 giyiseewo yali agenza atereraterera mukaawo पुलिस के wegamba ngaawonye लेकिन अब पता नहीं ali ne maama we boogera ku simu munnange mwana nkati okoze otya nekojjaawo webutambala yabadde wano nga yeebuuza ku byambagayo ne omuwala oli मैंने आपको कहा है ना कि मुझे अब शादी नहीं करनी है teri mbaga bagambe bakojja bonna abebutambala n'enkoko njeru n'abebusoga bonna tebajja teri mbaga kati bakyankalana dda n'omuwala naye okumanya ebintu byabwe laavu yaabwe yali egenzi wala buli omu yali akimanyi ti embaga yaabwe eyengedde kumba omuwala munnange embaga yasazewo agisazeemu kati emezi wayiseewo 3 bukyanga afuna kabenje ako naye akantu kano kakyaliwo era agira ekisira n'akajjukira mukama katonda watte kiki kino katono nno nfe ndaba kuba musajja oyo katono nfiire ddala kati naye ng'omusajja oyo bambi yamuyamba okuva ku olwo taddangayo kulabika kati ebbanga lyetoolodde kati aba ava waggulu दादी jjajja लिफ्ट बंद है lift eganye आप पहले माले पे रहती है ना हाँ बेटा kusitulireko ekyo mutabani weebale muzzukulu onyambye nno mwana wange wedde abala bampitako obuyisi agaana gennaku zino लिफ्ट रिपेयर करा रहा है ano lift yekyanze ate mukadde bambi alinnyewo madala abadde alina byakutte bambi nga tamalaako oza ne bwenkuteera wano nawe si wabi If I'm not mistaken, you are Kunal, na? Wemba serabide gwe Kunal. Tumhari aur Rishita. Abantu bo mu katundu bano nno babamanyi. Si gwe embaga ya muyaddiye. जल्दी में हूँ मैं आपसे बाद में मिलता हूँ Kunal, I make very nice cold coffee. Come on. Kali munange ndi mufumbi wa kachayi mulungi. Yingira tunywe. Bye. Ngenda mu office nja kuddira. Kakati wano wamuleese omukyalo ono. Flat yemu eno gyamuleeseeko. Bwe wasula n'omuwala oli kwega abantu bamuka eri yako kennyini awo. Kyovula nga baali bamanyise nnyo abaagalana embaga yaabwe eyengedde nga ne kaadi zikubiddwa. Naga bambuuze ku muwala ono. Nayagala amukonkone. Ishita. Abaagira ati. Kunal? Kunal? No, please. देखो गलत मत समझना आप. Tochitwala bubi? मैं वो सामने दादी रहती है ना. Waliwo omukadde wano. छोड़ने आया था. Gwe mbadde mperekedde. Kumbe yerabira tuwono tayimiridde ku mulyango gwa muwala ono. Kati gwawerekedde asula wano. Kati yeebuzaabuza omuwala aleme kugamba nti abadde aze kubuuza ku ye kwega tabiriiko nnyo naye tayeeguya nnyo biri awo nga omanye ebyalaavu ebyokweyisaako yeeyisaako. कैसी हो? Oli otya? Ndi bulungi. Wulire neebuuza. ये नहीं पूछोगी? Nga nze tombuuziza oba ndi bulungi. कैसे हो कुणाल? Oli otya Kunaal?
banna इतना कंपलसरी kali nkujjukiza na bujjukiza maama tokyayagala naawe इस सबसे तुम्हें भी तकलीफ होती है और मुझे भी। lwaki सॉरी शीता बट मैं तुमसे नहीं कुणाल, nedda kuna कुछ नहीं हो सकता। जो हो kireke गया सो हो गया। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। एंड आई थिंक यू शुड मूव ऑन टू। मूव ऑन kwegamba oyagalane Yeah. kati omwana amugamba nti zengamba wali wadde obireka mbireke maama kwegamba neeyongereyo nkute ebyammwe byatereera फाइनली तुम जा रही हो ogenda ddiye कब परसों। kakati be aliko wano ओके emboozi ntono boye nti kale बाय। लिफ्ट बंद है aba agenda mu lifuti n'amugaa lifuti nno yafudde gyantuyite eno beefula abateefute mulemu takyafaayo ku mune naye nga muganda wange kyo kiri kikyabalimu bombirire kwatakuba ogenda ku mulimu mwala alina akamotoka ke kapooshi ako kamyufu amutunuulira kati ye musajja wattu birowooza alina bingi aba naye naasobola okukati aba asimbula emmotoka ye naye ayinawo kamutwala ku mulimu musajja akola mu insuwalensi agenda okulengera ng'omusamaliya naye ng'omusamaliya ono omulungi yamutaasa obulamu ate twamulabyeko mu matumbi budde ng'ajjawo obulamu kiki gwe क्या प्रॉब्लम है obadde ki सर कब से आवाज दे रहा हूँ लेकिन आप तो सुन ही नहीं रहे mukama wange ebbanga liyiseewo ddene पहचाना आपने olabika tokyanzijukira yenze तू शाहरुख खान है क्या तेरे को पहचाने का नहीं नहीं वो wegowaawa पहले आपने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था ना yenze gwe watwala mu ddwaliro मैं वो हाईवे पे n'amujjukiza kwayiwa ebiki अच्छा 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 Eh. क्या कैसे gwe oli bulungi जी अभी Eh. कैसे पहचानेगा इतना टाइम हो गया ना bambi ब्रदर सर मैं सामने ही तो रहता हूँ mbeera wali पीछे आपको देखा तो Eh. को बाबा Eh. सर अपना पता और नंबर गले छोड़ के गए थे ना namba gye waleka yali nfuna erinnya nga teririiyo आप सतीश नहीं हो सकता राइट क्यों नहीं हो सकता हाँ kyogamba byali bifu हो सकता है ना lwaki kubulira ebituufu ये नहीं अब उनका नाम रघु है amannya gange amatuufu yenze ragu सर पिछले 3 महीनों से मैं दुआ करता आ रहा हूँ कि oza abantu b'ennaziga eri mubugerere और मैं आपका शुक्रिया अदा करता bwe twogera ku ragu हूँ आपको ragu mumujjukira abamumanyaawo ragu नहीं बॉस वो मेरा काम है ragu waliwo ragu eyali ewaffe awo kaalo kaffe ako naye teyali mwangu ragu इतने महीनों बाद मिले हैं kati yali tulaba ragu omulala tetumanyi ono ye मौका दीजिए आप aba ye agenda biragula atya सर प्लीज yamuga nti mbadde nsaba busabi pulizi ojje nkwebaze tugendeko ewange nkwebaze ng'amuleeta naye nga gaya amukaka kasita byagala सर शक्कर 1 चम्मच या 2 aleese kacaayi awo akatabudde akalungi ntekemu caayi bujiko bumeka nti bubiri bujja kumala चलेगा abazungu sukaali babalirira mubalirire bamumanyi मैं si lwakuba nti tebamulina ये ना naye ebizibu bye babimanyi थे अगर आपको क्रीम वाले चाहिए तो मैं अभी ले आता हूँ naye nga alya ku bisikuiti nti aa kanzikire wansi nkugulira ekyokunywerako tofaayo kale kandye bino byoleese kigamba tayagala nnyo kulwa wano musajja alabika okuba nti talina nnyo buki akasimu wekavugira ye ragu ye musamaliya omulungi eyamutaasa obulamu naye ng'ate twamulabyeko omusamaliya ono ng'atajjawo obulamu byombi abikola साले किधर था तू nagambye ntya तेरे को बोला था ना लफड़ा नहीं मांगता है oyagala kusirwalya kwani समझता नहीं तेरे को avuma awemula ये बोलना बंद बस कर Eh. हाँ तो बस कर तेरा टॉक टाइम खत्म मेरा चालू अभी najjukira nti waali si उसको watuufu हाँ सतू kale satu tojja bikolako अपना सारा माल उधर से निकाल naye fe okulaba nti tova ku mulamu होली होली पहुंच के फोन मार मेरे को समझा alina gwabo sirubano najjukira nti ate wano waliwo omwana amulaba ये वर्कर ठेकेदार है कौन bano bakozi वर्कर लोग है ना बिना गाली के समझते bali eri ku saiti yange naye omanyi ebiseera ebimu wootabavumamu tebategeera bulungi समझाने kakati से बात करना musajja wattu kunaalu munju tasulamu yekka asulamu ne boyiwe kyaliwe yaya ये रोहित है eno ye rohit mukwano gwange ये मिस्टर रघु ono Mr. Ragu मैंने नहीं बताया था omusamaliya eyantaasa ओए 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 seviya Hello. My sir. kiki munono zigyebali वेरी नाइस
नहीं सर wakola omulimu taata मैं आपसे नाराज हूँ सर naye gundi gwe nakukiikira ensingo सर भगवान ने आपको एक मौका दिया था पूरी इंसानियत को बचाने mu kifo ky'okuyamba omuntu nga nze n'oyamba enimbwa सर आपने तो बचा लिया बस मैं गया हूँ अरे मुझे ndowooza nange lwendiga kabenje olinyamba कहाँ रहते हैं सर यहीं आसपास रहते हैं आप नहीं मैं तो उधर ये kati amubuuza obeera wa nti asuwa ऑडिशन पे नहीं जाना है क्या? tayagala mubuuza bibuuzo bingi ऑडिशन के लिए जाना है आई एम फ्रॉम मीडिया tayagala omwami ono kubuuzibwa bibuuzo bingi tayagala kulwa mu kafo मौका मिले तो teyesiteegi nga wamu kegamba nkola ya kikawuboyi Okay. naye nayetegulawo n'avaawo bintu ntu bwe bityo एक्टर है जी oyo muzannyi Therapy. munakatemba abulayo buntu ntu bwakolakola tamutegeera सर चाय पी के जाइए ना kacayi tokamazeemu ako kenywedde kammala tayagala kulwa wantu tayagala kulwawo naye muzeeyi waali kamazeemu kacayi omwana naye andi bubi ono kumalagga naye ng'awulira akalubirizibwa alaba wano aluddewo n'emirimu gy'alina okuba nti akolako kitegeera nabeera wano रघु सर naye mukama wange थैंक यू nziramu okwebaza tiweebale nnyo के लिए olunaku olwo mazima ddala nali mpwedde मैं आपका एहसान जिंदगी भर toba kuba ggwe सीरियसली सर ये निशान देख रहे हैं आप kakati musajja wattu ये मुझे हमेशा याद दिलाएगा awulira nga mutuufu naye waali badde ggwe omuntu ng'ono nga yeetaaga okwebaza kwegamba emirundi gy'otasobola kubala सर sebo मैं जानता हूँ कि आपका एहसान चुकाना मेरे लिए नामुमकिन है mbadde ŋŋamba लेकिन nti जिंदगी में कभी भी आपके लिए कुछ भी कर पाऊँ simanyi kyesobola kutegeeza kyotewakola mu bulamu bwange bunene bwakyo वो कुछ मांगता नहीं era mbadde nsaba nti wobangawo n'ekintu kyonna nga bambi nsaba okole ki सोचने के लिए वक्त चाहिए तो nawe ompa omukisa ogwo ogw'okukikuyamba ba kiki kyonna kyonna ombuulire देखो कुछ नहीं मांगता है yamugamba nedda अच्छा है पिलाया onneebaziza Okay. mpadde kyayi onkyazizaako ewuwo ओके ओके ekyo kimala आखिरी बार कुछ कहना चाहता हूँ देख थैंक यू छोड़ के कुछ भी बोल तू ये बहुत बात बोल चुका है अभी मेरे को जाने का है बॉस kakali amuga nti ate esimu ye entuufu oba किसी भी तरह की मदद naye nga nakuwulidde erinnya ekyo kimala tayagala kumugenda wala होगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा हो बोलेगा और हाँ kakali awandi kakati ये मेरा कार्ड है इस पे फोन नंबर भी लिखा है kuliko esimu yange नंबर है और ये ईमेल आईडी है मेरा eno ey'ofiisi eno eyange ya mobayiro byonna अब आपको मेरा घर तो पता ही है era sebo neyanziza बोले तो दोस्त है क्या अपन kitegeeza katoli mukwano gwange हाँ सर दोस्त eyi ndi mukwano gwange सर आप यहाँ कभी भी आइए okay kwegamba naye mikwano yeebuuzamu ebibuuzo ekitegeeza kati ofuuse mukwano gwange रघु okay ragu थैंक यू वेरी मच weebale nnyo webalire ddala byewankolera toba kuba gwe singa ndi mufu singa nafa dda oyo nti kale naye ng'alabira ddala omulenzi ono amulwisiza nawo wano kwegamba omusajja nga alabika okuba nti embeera ze si muntu mulamu wadde nga alabikanga yakolayo ekyobuntu bulamu ate abantu bwe batyo bangi ku nsi atulabe kale no bw'atyo जिस पॉलिसी प्लान के बारे में musajja wattu ng'agezaako okuyiyiriza mu insurance company wali eri osobole okuyingiza abantu manye ebintu bya insurance bino abantu abasinga kumatiza bamatize tebabyagala abamu tebabitegera bulungi akulabanga agezaako mubba ebintu tubwe ebityo biba byakumatiza nnyo ebya insurance चार्जेस यस सर charges nziwulidde naye शो मी sooka ondage oba ddala ddala enkola yammwe era emakinga ku bintu nga byenjagala kubanga in otherwise I'm not गॉट इट okifunye kakati ng'abamugamba twagamuguza 18% ku gundi ku migabo so nga ate ye agamba ekintu kyalibadde kisingako awo kebera olabe benefits kwegamba wabwe nfunira singa mba nnyongedde ku gundi ezo से काफी उम्मीदें थी bakati mmwe ono agenda obitakulatakula nga tabitabiraba फ्रेश स्टार्ट gwe सर mummalira biseera wano प्लीज सर kati awo ŋŋenze प्लीज लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स वंस kakati kangezeko okunnyonnyola इंश्योरेंस और अगरबत्ती बेचने में फर्क होता kankubulira ebintu bya insuwalensi si byakuteebereza mugaga neyeeyongerayo शिट मैन ne naawe अरे पूरे 2 महीने पीछे पड़ा था इस आदमी ki kyonkoze इनसे 10 मिनट लेने के लिए omusajja oyo mugoberedde emyezi 3 tuwayo dakiika 10 ये तुमसे पहली बार myezi 3 nga njagala tuwayo dakiika 10 zokka kyokka obyonoonye तुम कोई दूसरा पार्टनर ले लेना weenoonyeze ne partner omulala esikyakola naawe munywanyi teyeekyanze niwange nakola ntya yawulira mutuufu nga bimutuuse wala okuddayo eka naye ng'emirimu leero tebitambudde okulooja bakasitoma ssebo kale kano kanne kalina gye kayiyiza
जल्दी आ गया naye kaguuli kazibu daba kataddemu ziri ez'ekiseegu ze kalaba ऑल इज वेल ना wayi lunyumye kasulamu ennyimba enkambwe ne katekamu ez'ekiseegu sajja tule yavaayo nga takoze tafunye kantu asala bafuneko okulya fune essowaani wali esiyaani रोहित Rohit खाना किधर है emmere हो गया यार ya olowooza nno mweri खाना खत्म हो गया era siwo emmere yonna अरे वो मेरा दोस्त आया था हनी oye waliwo mukwano gwange azze wano खाना थोड़ा चखा भाई गॉड उसको इतना gaye alidde emmere yonna n'agimalawo भी चढ़ कर गया यार मेरे लिए कुछ नहीं बचा kakati oseka ki nga nze emmere yange siridde मुझे थोड़ा ना पता था कि पूरा चट कर जाएगा agenda ofune wali ekikomando ऐसे कर तू अपने लिए पिज्जा munnange kyali alidde emmere yonna gaye oli gaye alya ayayayaya kale nowulira omusiru ng'ono jali nnuma nadde manyi emmere weeri agenze kukyaza baguuli banne emmere yonna bagiridde bagimazeewo kale n'anoonya ekyokulya yafuna bisikuiti ओए बिस्किट Rohit खा तो दो चार nange empereza ku bisikuiti oyo ndyeko balidde emmere bagimazeewo ne bisikuiti amwagala kati ng'ojowulira kwata खा ले lya अरे इतना थोड़ी ना खाएंगे byonna obindeetedde musiru ono kati bagenda okulya waliwo akonkona naye ng'akonkona ate bwakadde bwakuba bwanyiga akadde ate bwalukuba ii sawa meka zino zirimu 5 za kiro sebe ezo ziba zigenze wali kakati kumba akonkona yeragu yenajjudde ebiwundu ragu mamanzi najjako amataala mujjeko amataala ne tv yona yenajjudde ebiwundu sajja si mwangu n'asooka ayitawo agala okulingiza alaba ekigenda maaso wabweru wali eno ali munda ettala n'aziggyako zonna ne tv bagigyeko dda ne wajja wabaawo akasiriikiriro mu nju omusajja ono banna बत्ती जल रहा ऑन कर Rohit kakati abaga mugizeko amataala daba ayina ekiwundu ekinene पानी leetayo ku mazzi ayagala kunywa mazzi सर वो क्या हुआ आपको obadde ki पानी mpa amazzi सर पानी gaagano आराम से सर आराम से सर ये लीजिए sebo सर सॉरी 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 wannuma बहुत बहुत खून बह रहा है आपका सर naye olulabika olumizibwa nnyo omusayi mungi मैं पुलिस को फोन करता हूँ kampite poliisi क्या totawaana पुलिस नहीं मानता मेरे को poliisi be bamu मेरे को गोली लगाए थे nabo be bamu पुलिस apoliisi मेरे को ठोक डाला nabo be bamu bali mu lukwe sir. kulwaki पुलिस भी शामिल है babinyo क्यों क्या बात babi kuki अरे चुप sirika नहीं naawe आता तो किधर जाता मैं नहीं सर नहीं आपने ठीक किया katonda Rohit n'atya मैं जाएगा थोड़ी देर बाद जाएगा। bonnange bapangisa enju eno bagisulamu babiri ne munywanyi we naye ebintu पागल है क्या तू रोहित तू कहाँ जाएंगे नहीं kati tukoze tutya सर ऐसा मत कहिए tutwale mu ddwaliro temugeza ne muntwala mu ddwaliro kati ogenda fiira mu nju कुछ बात करनी mwana sooka ojje सर kanzije आओ ना sooka ojje लाल sooka ojje Rohit atidde n'ayitawo ye yanga mwana sooka ojje va mu byagundi naye sajja lino बोला था ये आदमी मुझे omanyi sajja ligenda otuleetera ebizibu लेंगे यार लोग लगे muntu ki yatayagala tuyite poliisi रोहित थोड़ी देर में चले जाएंगे ना यार वो Rohit naawe sooka olowooza ono musajja bambi mukwano gwange taba si जो bakuba लोग पड़े वो घर तक आ जाएंगे ebyamukwano gwo biryawo naye kati olaba वेरी क्लियर एंड फ्रैंक विद यू nze ebintu bino मुझे शौक होगा मरने का दोस्त मुझे kankubulira amazima dde oli mukwano gwange naye nze omusajja oyo nze nze ntidde भूल जा कि वो कौन है naga ntisigana nange era ntidde naye akati ffenna tunatya tukole ये ki नहीं सोचा था कि मैं कौन musajja mukwano gwange yanyamba taba kuba ye senga ndi mufu Rohit kirowoozeeko बाहर निकलने को कहे नहीं तो मैं tonzijukiza ebyo oba yakikola lwaggwa उसको बाहर जाने को बोलते हैं eno simu gy'olaba nkutte ngenda kuyita poliisi दी बोल क्या सोचा kambayite क्यों नहीं रहा यार omusajja agabe क्या alo ठीक है kale nze kanjikubire
वैसे भी बात तुझे समझ में आने वाली नहीं है। era ate banalwawo okujja Rohit तुम्हें कहीं फोन करने की जरूरत नहीं है। sooka ompe ku simu eno nga tonayita poliisi. हेलो Halo डॉक्टर बोस। Dr. Boss हाँ एक इमरजेंसी है। waliwo emergency wano kakati waliwo dokita gwamanyi ankowe waliwo Dr. Boss ndowooza eno waffe yali badde Dr. Bossa obuteeka olwo byanakweluma lulimi waliwo ebintu ebimu byetugonzagonza वो लोग आपके पीछे naddala nga wano mu Uganda ate tutuuka e Buganda bo baayitirira tobaleetera ebyo bintu ate ekintu kibakalubirira bafuna engeri gye bakikolaki gye bakigonza patro musajja omuganda addaawo yeeruma olulimi agamba nti eyo potolo nga luggwa ekiro waabaddeyo potolo amanya waabaddeyo patro आओ आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था aba bintu byakwekanya katono ye Dr. Bossa mu bufunze ntujja kuddamu ebyo ate boose weeruma n'olulimi okekkereza nnyini kyekikwerumya olulimi kati ng'aleeta sajja erirabisa okuba nti ebintu byalyo ऐसे हुआ ये एक्सीडेंट accident mugifunyidde ku ki nti व्हाट amazima bamukubye essasi ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया buleti आते था तो क्या आप यहाँ आने देते मुझे? lwaki onnimbya nti bakubuulira kituufu tewanzikiriza mmuleeta anko गो टू द पुलिस स्टेशन kati ensonga zikwatagana na poliisi ebyamasasi awo genda ku poliisi olipootinga ekesi mulyoke mmuleete wano omujjanjabe tufudde कितना? sente meka 50,000 ojja kumpa 20। nti 20 बार्गेन कर रहे हो देखिए 20 kati agala mitwalo 5 नहीं तो मैं इनको यहीं छोड़ के जाऊंगा। naga nti banne musajja oba oganye anko kamukulekere wano ngende koye nti ate tomundekera 20 फाइनल kale emitwalo 2 gyenja okukolera ejja lupiizi पहला शर्त यह है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद naye ngenda mujjanjaba kakwakulizo kamu nti olumala omujjanjaba ng'omutwalirawo simwagala mu ddwaliro lyange अगर इसे कुछ होता है muzeeyi alina eddwaliro lye lya wanakyewa wano मैं जिम्मेदार नहीं alinawo kakirinika ke musawo mutendeke abadde asabye 5 omwana tazirina lino nga atandikamu operatinga naye alina ekiwundu kinene bamubye essasi oba lyagukidde eno oba ne likola litya seboga abasawo abo nga bwe nagamba nti n'abasawo baba bamanyi ebyama biyitirivu nnyo abantu ntuma otulo eno abajjanjabirwa ewaabwe bangi muzeeyi yamulongoosa tegedde sajja irabiko bali kyo bakikyo bali bibbyo bali kondo bakiyita bitegedde akikoledde emitwalo 2 ajagalirawo ejarupe तो ये वही आदमी है जो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था जी हाँ डॉक्टर। गुड namaze omulongoosa namugaye ngenda mulongooseza emitwalo gy'ebiri gy'oŋŋambye naye ssebo olumalirizanga ogenda naye emitwalo 2 kwe gamba eri ewaabwe zaali badde nga rupiyazi 2,000 mu rupiizi rupiyazi 2,000 makerenda geego 2 करके 2 घंटे के बाद लेते रहना ajaggamira इससे okusinziira nga bwempandiiseeko ku biragiro kati ayagala rupiyazi 2,000 mwana mulinzi ng'agwa mu waleti अंकल nanko मेरे पास अभी इतना ही है। zino ze ninako endala nja zireeta 200 oyina 2 जोकिंग osaaga जाओ फ्री में किया kale nkoledde bwerere genda ku rupiyazi 2,000 oba ku mitwalo 2 ayinako 2,000 ku rupiyazi 2,000 ayinako 2 byawa anko yamugamba kale nkoledde bwerere mugende ono omwana bannaa ku rupiyazi 2,000 oyinako 2 twala omulwadde wo nkoledde bwerere genda amakere n'omuyaye tagaleka mabega. Thank you sir. Thank you sir. Bakubimoli n'alitunuulira ng'osajja balikola mulimu kiri oba lyawa ono omwana mumanyi ng'omuntu mulamu yetandika ddi okukwatagana n'agantuntu muwudula eno ebizibu by'ensene oba tonnafa ssebo ebyowulya baga nti weevuma ggwanga esikolagana na bagundi bukyenkera nga gw'okukuta naye kali amuleese mu kifo. Thank you. webale nnyo सलापुर की वजह से बहुत kakati तकलीफ है तेरे को. नहीं नहीं ononsonyiwa olw'embeera eno
nalibadde sijjawo kubanga ndabika nkukalubiriza nnyo mulenzi gwe koye nti ate wali tabbu kakati omuvubuka yamanyi naye akola ki bambi asasula bbanja kubanga omusajja ono kyeyamukolera kinene ddala yamukolera kikulu तो फिक्र नहीं करने का अब की बात अपन तेरे को थोड़ा दिखाएंगे nkulayirira amazima sigenda kuddeyo kulabikako mu maaso go तू मस्त रहना leero olwosembeyo okundabako kale beera mugumu चलो nti twawukanye bulungi tofunye ebizibu sirina bizibu byenkuleetedde nange obutaddayo kuleetera bizibu naye amatoge nakuddeyo kundabako twawukanire wano atambula dda maaso naye ngeri twolekerayo tulengerayo omusalaba oba agenda mu kanisa kwenenya bibi byo oba agenda kusabako tetumanyi n'amusiibula eyo pebbaaka gyewulira musajja tuye n'abunye omusaayi alinga omukinjaja ava mu lufula naye nga yabunye gwa muntu simbula mpolampola omusajja amuleese no ku bbali yo mu ggeto wala tebereza yatuuka ewaabwe ssaawa 5 za kiro n'amutwala mu ddwaliro kati bali mu ssaawa mmeka okumujja mu ddwaliro amuleete no mu ggeto odi twamulabye nga agenda ku kanisa naye nga si bwe kiri agenda walala kaakati kunaalo bw'atuuka wano yamira amangota nga poliisi eri wano omulimu gwesitudde gwa kika kya waggulu agenda tula mu motoka motoka ina ebunye omusaayi ye kenyini abunye omusaayi ate bino obinyonyola otya poliisi ndi omusaayi gwaki ate bamulengera nga ayimiridde wali ne basindikayo awo ofiisa alabe eyo emmotoka eri awo erimu bambega kiki eyagala kubaketta fudde waaye wange साहब वो okola ki से बंद हो गई थी वो ब्रेक से पैर स्लिप हो गया ali wano sooka osendabirwamu gwe bulungi byeyogera sibiwulira kaakati lino ssebo lyamenye lirina no mu ggeto lirina we liwetera omuntu na ayambuke nga lirinnya तब तो abatandika okuyita satu munywanyiwe era twamuliddeko lumu ng'amwogerako satu ng'ayita satu egulawo satu okuteekako ettaala nga sato bamuzinzeeko dda eno munywanyi किधर काम करता है साहब कार्ड है मेरे ambuuza emirimu gyakola लेके क्या करेगा मैं ate kaddo gyewo yaki सिर्फ नाम बोल ग्रेट लाइफ इंश्योरेंस okola wa mu great license great insurance किया नहीं ना नहीं otamiddemu yanedda फिर डर क्यों रहा है katiwaki okankana winna आईपीएल ले तो ono talina tabbu चल देखिए उधर चल kale ki ekiri mu motoka yo konaal गलती किया तुझे तभी ठोक देना चाहिए था जब तू पार्टकर के साथ था nategedde nga tewali mulala yakoze kintu kino क्या क्या okuggyako ggwe किसने ani किसने दी थी सुपारी ani yakwadde contract बोल yogera किसने दी थी सुपारी ani yakuwadde supari gwe ani yebereza omusajja ava mu ddwaliro kati साले को अबे ठोक omukube leero balasemu yakuba ettala n'agizikiza n'abakyakalanya mu kazikiza aye n'abasibiramu musajja siryangu tuli mu kiro kimu njagala wetegereza embeera firimu egenda mu maaso bagise payback baba pakiya akulembedde ekikosi kye katono bakyayaza emmotoka bamulwisaawo nno wano
ये मैं olw'okuba naye yali akankana tayogera bulungi kyokka talina musango akankana ng'alina omusango kwegamba yaleetera ne polisi okumubuuza ebibuuzo ebingi polisi akutunulira musajja yasoma obwambega olaba okankana naye nga buli kyakubuuza okirina ate mutuufu bwakyo nga muno obadde ki lwajja ne bamuleka n'agenda Ragu bamuleeta Ragu no bamuleeta bamuwerekereza va ku bano nti gundi gyava nga awerekerwako enduulu ono awerekerwako masasi okutuuka ne sajja nga lirabikako limanyi okuddukira mu geto ogoba muyaye mu geto nga gyasula gwe lirino ekiro kimufuukidde ekiro naye nga bamubuuza ani yamuwadde contract kye baagala okusooka okumanya nga tebannamutta ani yamuwadde contract eyaki wuuyo mumanyi mwali kutte saidi eri omukono bakagusi bakamulogosaamu ekyasi n'ayitawo wuuyo wewe bano bali mukuba ekabina kakati agerogera ti gayetakwa kumuluka mwana mulenzi mwana wange widulirira mbadde manyi wagenze nadda kiki simbula mwana yabakyo motoka ya munafu ate kakati ate byebiki bani abagoba naye bannange musajja guye kiki wevuga motoka akati ne omuganda nga abamugoba nabo be bantu abalabika okuba nti beetegefu okulabika nti bamunyweza beetegefu nnyo ebintu bino webirabanga ono omwana ayinza obirowooza nti byakusaaga birimu olubalaato naye ebintu ebirimu amasasi ebiba byakusaaga omuntu najja nga alina ekiwundu kya sasi omwegenderezanga nnyo yani oyo atutwala emisinde yani amuvuga kikyeto naye nga bamativu kubanga emmotoka tebagiri wala bagiri kumpi bajja asobola okukola ki baasi awo omwana yasooka akiika soko litina mpandike nabapuleti y'emmotoka eno omwana avuga emmotoka yayo avuga emmotoka fune nabapuleti kubalabika webituusa ajana tubula iyo akutte Mitsubishi kati maaso eriyo loole asooka agikunja erudda ate bano awo webaviira mu kintu yiyo babadde ku motoka wemutandika ebigere nange bakutte enooba ekiro budde tebunakya tebereza ziri mu meka kati awo ziri mu meka Ragu ekiwundu kizzemu obuto okuyiwa omusaayi kakati ate bino ndaba ani omusajja akatagani bakitunze ne bakigira bali bakigudde mbayuziza kiyuze bali bakifotodde bufotozi ne bannange kakana simanyi nakumanya bannange musajja gwe teyetegeera ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े kakati oluvannyuma okuba ndi webitu ebiri मेरा ऑटोग्राफ लेने को क्या eki मेरे को मारने के वास्ते और काय को यार ano omusajja bannange leka
agamba bole bibadde baagala kunzita busa era baagala kunzita battemu bennyini naye nga mugambye ne poliisi mu ebiri asooka amira amakerenda nakati njagala ompe ku mmotoka yo okwate ekkuba ogende mweyo embeera gy'olimu osobola okuvuga yamukuba eriiso kale ino kuba olaba embeera omusajja gy'alimu bamugoba musayi gumuvaamu kiwundu kyabadde bakatunga bakiyuziza buto bakifotodde kyonna bali banyogotola bunyogotozi ate agamba ayagala kuvuga mmotoka yiyo naye muteramu ali naye okakasa onootuuka owange atubireke kale genda taata abatulabira kale yenna ali bubi yewemputtu ng'agenda na mmotoka kaakati ono nga naye agenda okuwulira emmotoka etomera emmotoka tasobola givuga embeera gy'alimu mbi yeerimba bantu nekubeera namputtu basajja bakulu kuba namputtu naye nga tasobola kumalayo ali bubi ng'amugjamu ng'amuteeka wali kakkana mala ogijjayo nkuvuga enkutwala egyoyagala owaayi olowooza nayo tebikooye yakakuluusanira lwaddi nayagala aseetuleyo bino agivuga agijyewo boneti agitomeza kino ekyamuse amanyawo ekiwundu kinzita nenamba bano bagifunye musajja twakamotoka kaako ekiyirizo muvubuka agunjusa ayiyayiya kuba mu nsi kati enamba mugirabye baginoonyerezaako omusirusiru omugwago no kyeyakoze nina omusasula kati budde bwakiro ishu aba yebase ye ishita ebamwise mu firimu naye oba olisalako mita ishu हेलो इशिता ishita कुणाल है yenze kunaalo wano आई एम सॉरी मैंने तुम्हें जगाया क्या ononsonyiwa okukubira ekiro kino बोलो कुणाल yogera mukwano इशिता क्या तुम अभी कांदी वाली आ सकती हो nsaba buyambi please क्या eki एक्चुअली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है nfunye accident kunaalo gwe yakafuna accident emyezi 3 gisatozeemu endala और हाँ सुनो मेरे जो कपड़े तुम्हारे tombuuza bingi kola kyenkugamba nfunye accident naye ndimu akoogera njagala okwate zimu ku saati zange zinaleka ewuwo ng'omaze okunkyawa okwate ne first aid box tobuuza bingi ng'ebyenga bwekugambye bennyini bw'oba okola tombuuza oba ononyamba nange ye yankyawa ate yannangira kati yansitula kiro kino akati ono omusajja amwongera bizibu ku bizibu yamugaye kangenze kano muvubuka to tasigina kudde kuletera bizibu tojja nakuddeyo kundaba uuna azeemu okulabya naye omanyi eki sooka ondekemu mala okukuba ku simu wano adde ebbali mbw akuba ekkasimu yekka nga oli tabiwulira niyo omusajja ono nze nkuyamba ate ziga okukuta sente zange ziruwa eki sijja kusasula omulimu gwakuleme tegunnaggwa omala kumala mulimu nolyokoddamu okunkubira halo kiki kino najjukira ddala ate waliwo ono sebo mukulu nkooyo okuyamba nga simanyi na kyenkuyambira waibondeka naawe sebo lwaki tombuulira इतने लोग आपकी जान के पीछे पड़े जरूर आप ही नहीं कुछ किया होगा ddaba mbudde bwakiro
sebase नहीं बताएंगे मैं आपकी पूरी तरह से मदद नहीं wansanze wange twaki tokize bito tubigambe poliisi lwaki tombulira nkuyambe nga nina wentandikira lwaki mbonaabona mu bintu byesimanyi तो मदद करेगा oyogera nnyo oyagala nkubulira ekituufu nti कम से कम कोशिश तो करूंगा देखिए मुझे नहीं लगता आपकी साइड पाइट पे yamugatsa okulabe essaawa eno kati nze nnyiga akutukatidde obulamu bwo naye ebintu byonna ombuzaabuzi नहीं तो झगड़ा किधर होएगा kati we nakubulira ekituufu olwo nonyamba उसको पहचानता kati ekifaananyi kiriyo kiraba दादा भोसले oyo bamuyita dada Bosley बहुत बड़ा कॉर्पोरेटर है seneta oba yalibadde MP ngene waffe mu Uganda अब उनको खबर मिली थी कि दादा भोसले आज से n'amugamba nti njagala okutegeeza nze golaba ndi contract killer ndi musajja mutemu bampadde contract yakutta MP member wa parliament ये एक चांस है दादा को दबाने का alabika okuba nti alina omukisa gw'okwesimbawo nga chief minister banyeri ewaabwe kifo kya prime minister babeera n'aba chief minister ate prime minister aba w'amaanyi nnyo yabanga president mu ggwanga naye ng'ebiseera ebisinga chief minister oyo atera kuva mu bani ba senator bamba member wa parliament abo kati agamba nti yafuna contract ey'okutta honorable Bosley dada Bosley naye agamba contract eno eyavuddemu ebizibu ye contract kira musajja mutemu apangisibwa akutta supali contract zezo akutta kakati bali balowooza abali mu mmotoka bonna bakoze eki kumbe mulimu abalalu abaali bakulembera pakiya oyo pakiya eri abakulira mutte abasiru abo babakuba Honorable Dada Bosley mubanoonye driver mufu omukulu ali bubi mukwate yita ambulance mutwale mu ddwaliro dada nange togenda dada yitawo mukumi driver ne basindika eri omusajja atunayo obulamu abwagala ebasooka kutaasa mukulu contract yino eno yesupali eyavaako obuzibu kane bajjayo motoka batwala bali mu ddwaliro uyo kikyo मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागा kakati agamba nti contract yeno मेरे को जिंदा नहीं छोड़ने ye yali etambudde bulungi ddala naye awe twakolera ensobi obutasooka kutta bonna abaali mu motoka kakati byo ebintu okukola ki okuneefulira अचानक मैंने अपने आप को तुम्हारी बिल्डिंग के agamba omuntu gwe nali nina okutta dada Bosley honorable tetannafa yensonga lwaki eyampa omulimu aganye okumpa sente zange singa mpa sente zange awo nalibadde enkwata ekkubo nenzuluka neneyongere nenva mu tawuni ndi musajja mutemu apangisibwa okutta nga gwe mulimu gwange kooti kunywa kasigala nkukolereze अब क्या करेगा तू kati osazeewo ki owedda nyamba mutemu tudda mu ddwaliro balwa abaali wano nga pakiya zimuleese mukama wa bali mu ICU intensive care unit embeera mbi kiti kitya ndi tekiryoke n'akamu kiri baati किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं मालूम पड़ा किसने किया लोगों kakati agamba mutemu namufunye naye yaki फिर दादा ने उसको निकलवा दिया bombiriri nga obalaba be basajja enkwata nga babadde Bosley be bamubeera ku lusegere anti mbutuufu singa nkwata ku kisajja ekyo ngenda kireeta nkittire mu maaso ge ng'alaba mugambe ki kino ekyakkubya amasasi nkikomerera amanda मिला मिल जाएगा अब उनका आदमी सारा एरिया जान रहा है yamugamba ye omufunyeeko mulabyeko omuwulizzaako nanga ndi mbadde wa kumufuna naye ampise mu myaganya gyangalo kabuze kata munyweze
फिक्र नहीं करने का naye kukakasa Seruganda ngenda kukolera ekyafaayo आपके सामने साला उस रघु को yonna gy'oliba otuuse पिछवाड़े में चढ़ा घुसड़ेगा kyengenda okukolera ojja okukakasiza nti भेजा निकालेगा ngenda kireeta wano nkifukamize mu maaso go nkikomerere दादा ba nakikuba nnyondo ba nsuuluulu ku mutwe ng'olaba बहुत काम करना है आपको gwekola kimu wonna ove ku kitanda olabe सीएम बनाने का है आपको ngenda kireeta देखो साला बीच में कौन sajja ayagala munywanyiwe bannange सुन रहे ना दादा yepakia musajja tava mu firimu alabika nnyo mu firimu amanyirwa nga Mukesh Tiwari original names Mukesh Tiwari yagakaaba olwo omusajja ayunguka ezziga manya ebintu si byangu kakati mukazi watwejeyo kaposhike ekiro ekyo omulenzi amuyise हाय kikati थैंक्स फॉर कमिंग mukwano we bali kujja क्या हुआ कुणाल? kiki तब kunaala मैं बाद में बताऊंगा bye nakutumya obireese tamukkiriza kubuuza bibuuzo bingi nga tamukwasa nagenda kola liwo essajja wali abamutukako सॉरी रघु naga muganange Ragu मैं ononsonyiwa आपकी कोई मदद नहीं कर सकता naye nga gamazima kyekkoleddeko kimala काश काश आपने ये सब नहीं किया होता तो मैं nkiwa ne wenkukomya wano tojja kunnenya nti sina kyenkukoledde लेकिन यू डोंट वरी naye tofaayo मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा maliriza bulungi ebizibu byo ojja kuwona naye nze nkukomeza wano sula bulungi चलो tugende क्या वो आदमी हमारे साथ नहीं आ रहा? ate oli tetugenda naye चलो gwesimbula simbula maama dira tuve wano seeteekera